Webutuukidde olwaleero nga Uganda yesinga abanoonyi b'obubudamu ku ssemazinga wa Afrika. Okusinziira kwa lipoota eyakafulumizibwa gavumenti ku ntandikwa y'omwezi guno, Uganda erimu abanoonyi b'obubudamu akakadde kalamba mu 94,784 nga ku bano ebitundu 53 bannansi ba South Sudan, ebitundu 33 bannansi ba DRC Congo, ebitundu 5 bannansi ba Sudan ey'omu mambuka, so nga ebitundu ebirala bava mu mawanga amalala okuli ne Eritrea. Nyonzi Eyosa nga wa myaka 45 munnansi wa DRC y'omu ku banoonyi b'obubudamu abawangalira mu nkambi y'e Rwamwanja. Ono atubuulidde nti okujja mu Uganda okunoonya obubudamu kyava ku ntalo ezaali mu ggwanga lyabwe. When I was come, I had to flee and it was in Ruchuru, that is North Kivu, whereby we had influx that happened between the rebels that are called the FDLR and the government soldiers. Ku myaka 10 gye yakamala mu nkambi eno agamba ennaku gy'alabiddemu emubuzizzaako awakane mu kibira. Our livelihood is not as good as such because at times we find that getting even food, maybe when we are looking for employment, it is also difficult because we are not associated to the community. Mbongojjeko ebyobulamu okubeera mu mbeera embi okuva gavumenti ya Amerika lwe yasalako obuyambi bwe yali eweereza mu ggwanga, embeera yayongera okujabagira. Anti kati n'ekyokulya bawammanta kiwamante nga kino kiva ku kitongole ki World Food Program okubasalako obuyambi. When you look at the before, refugees were getting food assistance from World Food Program, and this could support us to have a living. Now this time it has been categorized, whereby you find some people are receiving some support, others also are not receiving. Nti embeera eno yeviirako n'abazadde abangi okutuuka okufumbiza abaana baabwe ku myaka emito. Very many families to force their daughters, their girls to get married when they are not at the age of getting married, but also very many students have dropped out from the schools because of the reduction of funding in this refugee operation. Kati oyinza okugamba nti ebizibu ng'ebyo bye byawaliriza abakola ku nsonga z'abanoonyi b'obubudamu mu disitulikiti 13 awali enkambi okutuula okusala entotto ku butya bwe bayinza okulabiramu abantu bano awatali kukaaba. Okusinziira kwa Abdul Mutwalibu Asiku nga yakulira olukiiko olukwanaganya abanoonyi b'obubudamu mu district okuva abagabi b'obuyambi bwe bajja enta mu nteekateeka eno, embeera yazibuwalira ddala nga n'abaana abamu tebakyasoma. The new lower secondary curriculum is so demanding in terms of human resource, and you only have resources to support one secondary school and the rest of the secondary schools. And the population, the enrollment in these schools is very high. Agamba nti bali bagezezzaako okuteekawo enteekateeka ez'enjawulo abantu bano mwe bayinza okujja ensimbi mu nkambi, kyokka essaawa eno zonna zisaanawo. Imagine government investing billions in putting infrastructure because of lack of human resource that we close these facilities. Kati ebitongole ebikwanaganya abanoonyi b'obubudamu mu ggwanga byagala gavumenti eve mu kwegumya esoosowaze okuteeka ssente mu nkambi zino kuba buli lukya embeera yeeyongera kuva mu nteeko. Minister of Finance, we've tasked Minister of Public Service to ensure that additional wage and affirmative action in the allocation of resources to the refugee hosting districts must be a priority of government now, so that we are able to fix some of the challenges that we've been grappling with. Gavumenti naye ekkiriza nti obugabirizi bwayo mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu yakendeera, wabula nti ekola buli kisoboka okusobola okulaba nga tesuula buvunaanyizibwa bwayo. And this puts a burden on us as government and also the host communities. So that is why when we received some funding from the American government, the $75 million, we were happy because we bridged some gaps. Ezimu ku district omuli enkambi z'abanoonyi b'obubudamu mulimu Yumbe, Isinjiro, Koboko, Terego, Kiryandongo n'endala. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.